lire ddala gwe tukyatambula naye tuli ku bugagga obugagga omukisa. Omukisa guno gugwira baani? Buli muntu yenna ne maama we gwe yatuulira okujjako maama we gwatuulidde nga teyatuumwa linnya. Naye omuntu yenna yafuluma maama we n'akulako awo emikisa gye wegitandikira. Teriiyo gwe bakolimira okujjako mukadde wo. Nze eddiini eŋŋamba mukadde wo kasita kolimira ng'ebibyo biwedde, kasita maama wo bataata wa kolimira ng'ebibyo biwedde, ne bw'ogaggawala n'okomabwa. Kati ky'obadde ogamba nti obugagga buno mukisa eri abagirina n'abatagirina. Robin, buli muntu yenna kumpi buli lunaku omukisa gukonkona ewuwe. Naye abasiru omukisa bwe gukonkona ewuwe ng'agamba ekyo kisiraani. Nokeera owaloni nakonkona omusasula esente n'ekyo nogwo ne guba mukisa. Gisasula ofune. Nokeera emmotoka yo ne bagikoona nga nagwo mukisa. Aba alina kyakuwonyezza. Bagikoonako wano kabuutu katono nnyo n'akuwonya okugimalirawo wali mu kkoona liri. Era nze bwenkeera ku makyanga omupiira gutudde seevu manyo oba bwenkeera ku makyanga ayoza mmotoka yaye teyagyozezza simukambuwalira nnyo nti kati ondwisa. Kuba gwe olowooza oyanguwa ogende wonoofiira wali. So buli kintu kyonna kyonna ekikutuukako okuddayo emabega ku mukisa. Buli muntu yenna alina omukisa. Kirungi nnyo nti ndabiridde baana bavubuka nga mbasomesa. Buli omu yenna mulaba n'abakozi ne mbakozesa. Buli muntu yenna n'akola ewange n'akola awaka alina omukisa. Naye abantu abasinga bwe butalaba nti ekintu kino ekimuli mu maaso ge mukisa. Kankuwa ekyokulabirako. Nze nali siri wa kuyingira Costa. Naye bwe najja wano ne nsangawo Costa yali etudde. Yatuula mpya abazungu be baagireeta. Neggwako omusolo ne bataguteekako nga yakakola emyezi 9. Nali mu taxi ziri endala. Bwe nagitunuulira entebe nga mpitirivu obulungi. Ayagwako omusolo ne tugituuzaawo. Ne mbagamba kanjigule. Olw'okubanga nze nseparatinga nnyo ebintu, conflict of interest. Ne ngamba sinze nnyinza okweguza emmotoka nga nze mukulu. Ne ngenda ne mpita taata wange. Ebiwandiiko weebiri yagigula $15,900. Mu myezi 3 yali emazeeyo sente n'endooka nzuuka ne nga sente mu Costa mweziri n'okusinga mu buli bukamunye bwonna ne mbuteeka katale ne nyingira Costa. Naye eriyo omuntu emmotoka ebeera awo n'agiyitako buli lunaku n'atagitegeeramu kyagikolamu. Kati nga emikisa gituukirira abantu buli lunaku naye gibayitako bwe bati nga tetugitegedde tetugiraba nagi. Naye omuntu omulala alaba omukisa gwe guli. Nze nakugamba okutandika okulima nagenda kuziika. Bwe nagulako awantu nendaba nti kino nno kiyinza okunfunira ne kinzija mu lebulebu wa taxi. Ne kati gwe mukisa ogwo ne nkizuula nti nzaalibwa kumpi kuba ewaffe emukono kumpi. Nenkozesa omukisa ogwo gw'okuzaalibwa kuba bambi ava Bushenyi oba Ekisolo anaagendangayo atya buli lunaku okulabirira ebintu bye. So naye n'ab'Ekisolo nabo balina omukisa gwabwe nti ettaka lyabwe gimu. So teriyo muntu azaalibwa nga wa kisiraani. Teriyo omuntu azaalibwa nga talina mukisa. Naye abantu abasinga emikisa gyabwe gibayitako nga bazibiridde oba ne bagiraba bagyewogoma nti oyandeetedde ekyo. Emikisa gino girabikira ne muloni. Mu kibuzo kye nakubu ne yeesimirako ettaka. Omuntu omu yabadde akomentinga n'agamba ekyo kituufu kuba looni za bisiraani. Kati bw'oyogedde ku mukisa, looni zibaamu omukisa? Kisinziira. Nja kuddamu era kiri kye nagamba nti watomezza emmotoka yo ng'otamidde yonna neggwawo. Ne ssente z'obadde olina nga wakazijja mu banka baazikubyeko. Ow'ennyumba akubanja emmotoka yo yonna eweddeyo tolina ngeri ki n'ogenda okwewola. Naddala mu bano ba money lenders. Ezo manya nti ssente si za mukisa. Oli mu kinnya. Naye nze ebiseera neewoze emirundi egiwerako. Nze ngenda okwewola n'essimbo. Mala mulaga nti naguzaawo
nengula na wali nensimbako na kino nensimbako na kiri naye njagalayo bupampu nga busatu n'empiira zabukadde ndowooza ngaana naye nsooka kumala kumulaga bintu bya milioni 320 tisiri wano lwakuba ndi mwavu ate era seetaaga eyo gye mpita looni etali ey'omukisa naye abantu bamala kulinda kulaba nga bali mu bizibu bw'olinda n'omala okugwa mu bizibu eyo looni eyo eba nkyamu so era sigyenkaleginga muntu yenna kugikozesa. Omuntu omu yabadde era akomentinga n'aŋŋamba nti emabega w'omuntu yenna ali successful naddala omwami wabeerayo omukyala nti mukyala kakiika ayambye atya omwami we okulaba ng'atuukiriza bino. Nabadde ndi awo ne ndaba n'omuvubuka ataddeko omufe obuzibu bwe tulina abakazi batulya abakazi batulya nnyo kati ne tulemererwa mbu mwe abatuufu abakyala mubajjawa. Omukyala owange yali mulamba kuva lubereberye kubanga tukyali ku university nga tusazeewo okwewasa nali sirina ssente zisasula na bagayita mahare mu busiraamu era twagenda okugenda ewaabwe nga tutegeera mumaze tegeragana nti onsaba zino. Yes, era yansaba amahare gakumusomera mu Kurani nti nsomeraako naye kati eriyo gwempulira nti nze ndi mugagga nnyo era nafunye omusajja namusabye dola $200 era n'agimpeerawo okwo kukuula. Mama nyina gwe mukisa gwe nino okozesaako mu bufumbo era kati olowooza dola gye $200 ginaakuyimirizaawo olubeerera okuggyako bw'omulaba ng'omusajja oyo tomwesiga. Ddala abakyala abo abalungi bafuuka balungi nga bamaze okulaba mukyalo owange bw'afuna emitwalo gye 10 agindeetera nanga nti wabadde ogamba tolina ssente ezo oyinza okugira ng'ozikozesa kuba ali sure gyendi ezimu teziddayo bw'atuusa okugula amayumba abonyeebonye kubanga ababulooka abamunoonyeza amayumba baabonyeebonye kubanga ye yagula naye asalawo omwami we kuba neesiga omukyala alina okwesiga bbaawe naye tajja kwesiga ng'akulaba ssente nga bwe muzikola zonna zirina gye ziggwera ssente tazitegeera wa gye ziraga. So abakyala abo abalungi ekituufu kiri nti ennaku zino bazibu baakusanga kuba mulina ebintu ebibabulankanya bingi nnyo. Oyagala essimu ennungi oyagala okweraga ffe we twatandikira nga amasimu tegaliyo gano we twatandikira nga spendinga kati abantu baspendinga ebitundu 4 ku buli 100 eza sente zaabwe ku mimwa airtime data simu ffe expense teyaliwo yabanga yakulya nakutambula nga expense yenene naye fashion zino ezize kano pipe kapale eno kundi show eno gundi kati muspendinga nnyo ssente mu bintu ebyokwejalabya kati omuwala oba omukyala bw'alaba nga bbaawe tafiitinga nnyo mu bintu ebyo amulaba nga atamalaako. So abakyala abo naye n'abawala abalungi ennaku zino gye bali gw'omwami gw'olina okufuula mukyala wo kyali sirabanga mukyala bano ku basajja nnyo bagagga sitera kubalaba ku basajja bagagga ekyo kizibuzibu okusanga kitegeeza baagala ssente omuntu bw'atuukira okugaggawala bw'aba tazibbye aba alina ebiyungo ebikuuma ebintu n'okutwaliramu ne mukyala we kuba toyinza gaggawala nga ssente ozimansa bumansa waliwo abavubuka bano bendaba abamansa ssente bwe batyo tebayinza gaggala era simanyi oba balina abakyala bwe baba balina buli wiiki abaana mukyala mulala. Omuntu akuuma ssente akuuma n'obufumbo. Ensonga endala yeye abantu bano be tukozesa bwe twali mu nnimiro ne tulaba abacapadoola abagwere amawanga ag'enjawulo abantu bangi obakuuma otya kubanga be bamu kubasinga okutusuula ffe abatandika omuteeka mu ka bizinensi n'akubba n'omuteeka ku nnimiro obutooke n'abutema n'adduka nebyo obakuuma otya abakozi? Abakozesa ffe tusinga obubi mukisa mubi tetubabuuziza buli omu maze naye emyaka emeka buli ndowooza emyaka average gyembeera n'omukozi giba myaka 68 n'akuuma ku geeti. Abantu abasinga tebamanyi kuddiza
abantu abasinga na wano wendi njagala onoonyeeyo essomero eri international erina headmaster amaze mu kifo ekyo okumala emyaka 10 oba 5. Nze mpa ffe wano kati tetutandise ekisiibo kya Ramanzaani. Ekisiibo bwe kinaggwako nga tugenda mu Idi, abakozi bannange bajja kufuna Idi bonus. Bwetuuka ku Pasaka fenna Easter egg buli muntu yenna bwe kituuka ku Christmas olina okumanya okuddiza abakozi bo. Kati abo abakozi balaba mu nnimiro era oluba okunnengera bwati buli omu ng'asanyuka asika enkumbi n'amaanyi ndoke mukooneko musajja gw'olina. Naye kakati ffe abasinga tuli baavu ogenda n'omukozesa ng'era oli mwavu. Kati nze nnaddiza ntya sijja kuba na bonasi. Okuddiza guba mwoyo. Nfana ze Kampala nga nzeewoze bwewoze oba nga ze nsigazaamu oba zaakubasasula wiiki ejja nensanga nga bakoze bulungi nnyo bansanyusiza ne mbawa bonasi. Bw'oba oyagala okukuuma abakozi bakolere ku byetaago byabwe. Naye buli lw'onooba bwe banaamanya nti omusajja oyo atukamula bukamuzi buli oluba okuvaawo nga bateeka enkumbi wansi. Naye abange bakola nnyo ngenda okujja nga balinawo ekyenjawulo kye bakozeewo bafune bonasi. Kati nno abantu bangi buli omu emboozi yo yamunyumidde baagala kulaba oba baagala kusisinkana. Abantu bano obubaka ki bw'obawa obusembayo? Ngezezzaako nga bwe nagambye nti engeri gye wayitamu puroguramu yo omuntu w'abantu enzikakkanyiza nange ng'omuntu. Kuba ne bwe nnyingira mu supermarket ogenda okulya nga baya nti yooyo asi yooyo. Ne bw'oba oyingira ekkubo ogenda okulaba omuntu akuba amataala akugamba yingira. Ogenda okulira omuntu w'abantu. Wano mu ofiisi yange naakayogera n'abantu abasukka mu 300. Okuyingira mu ofiisi eno olina okujjuza obupapula nga 3 okuva ku geeti. Naye sekretary wange namugambye akakkanyeemu nnyo kasita omuntu ayogera kuba kati toyinza kubanga walabikidde ku bukedde nga bakuyita muntu w'abantu ate omuntu najjawo n'omugobera waayo obudde bwe bugenze n'omuyitako biyisi. Olina okumuwuliriza. Ngezezzaako nnyo okuwulira abantu abamu bakulu nnyo sisobola kwogera bitiibwa byabwe. Abantuukiridde nange mbayambeko okugonjoola ensonga eziri mu famire zaabwe. Era nkigezezzaako abamu babadde bantwala miles nga 3 okuva wano jangu bambi ogende mu kyalo eri waffe oyogereko nabo. Wano ku mutimbagano gwa Facebook abantu basusse 1000 asaba abaweereza message enkusike baziyita batya ezo messenger inbox nga taagala kuteeka kintu kyayagala basusse 400. Naye ngezezzaako nnyo buli muntu yenna okumuddamu. Kubanga ekigendererwa tekyali kyanze kwegulumiza lwa puroguramu eno. Ebintu ebigulumiza omuntu bingi. Waffe bw'otandikira n'obwana obuto ekibi obwana obweyo bwonna bumpita linnya lya mutabani wange bwakwata. Naye ngezezzaako nnyo okuyamba abantu kubanga wayogera ekintu kino nze nkiyiseeko ntya. Bwe mugendedde okujjira omuntu omulala mukulu nnyo mu gavumenti abadde yakava wano ng'ayagala ayambibweko ku famire yaabwe. Ekintu kino kyayingira nnyo mu mitima gy'abantu. Ddala twali tumanyi nti abooluganda tebateekeddwa kukwatagana. Abooluganda buli famire evaayo erina kuziika waayo. Naye ne bakiraba nti eriyo abantu abayinza okugumira okusoomooza okungi okubeetoolodde ne beegatta kuba kyekintu ekituufu. So ngezezzaako naye siyinza kumalayo nsi yonna kuba nange sirina answers za buli kintu. Kuba nange nkyasoomoozebwa. Abantu kye balina okumanya nti paka lw'onooyingira entaana ne mukazi wo n'omwana we ayinza okukujeemera n'okusoomooza. Nange bangi bensoomooza. Naye kyolina okumanya nti buli emusoowagana bwe muti laba okulaba ng'oluganda oluzza. Tweyanziza nnyo olw'omukisa guno gw'otuwadde n'oddamu ebibuuzo by'abantu. Mmanyi nti mu kitundu kino omatidde era n'ebyo by'onooba totegedde osobola okumusisinkana n'oyongera okumubuuza n'akuluŋŋamya.
Weewaawo nkwebaza okubanga kadde okafissa buli lwa Sunday ssaawa 3 n'olaba programu eno. Tunaddamu Sunday ejja n'omuntu omulala. Nze Ssanyu Robina Mweruka. Mukama Katonda akunkuumire, nkwagaliza okusula obulungi.